Obubaka bwaffe eri mutabani waffe buli bumu nti Katonda yamutuwanga ekirabo ate naffe netumukuzanga ekirabo tumusomesa kati ebisigadde ng'okusalawo omuntu kigwana abeera naye mu bulamu bwe ekyo yaba alina okisalawo. Ekyokubiri kyekintu kyokubeera nti tumulaze n'emikwano gyaffe, tumulaze n'abantu abakkiriza mu bye tukkiriza, tumulaze nti abantu bangi nnyo abakkiriza mu mitendera gyatandise okuteekinga gy'obufumbo obutukuvu famire, ate kitwala n'ekifaananyi kibadde nti kumulaga nti omuntu yekasi yakuza omwana. Abantu abo bonna babadde balina contribution oba nnene oba ntono gye bakola ku bulamu bwe. Abasinga obungi tebasobodde kubeera mukamumanyi embeera y'enteekateeka ono kimukutte alina kyokkola. Singa twayise abantu bonna bandibadde bangi abantu betukola nabo betubeera nabo. So obubaka buli bumu noonya omuntu oyo gw'omanyidde ddala ogenda okubeera naye obulamu bwe bwonna, otandika obulamu bwammwe muzimbe mugende mu maaso Mukama ajjako okukusa. Musumba lwe tulabye ekintu ekipya, tulabye omukyala yazze okukyala eno ewammwe. Tulaba bulungi lwaki tugamba ye gye tumanyi omwami yagenda okukyala ewaabwe w'omuwala. Kipya gye tuvuddeko nno n'omusumba ezaffe wano. Okukyala kiryanga kubuuza. Okubuuza tekuliiko asooka n'okukyala bwe kuti. Kati bo bazze ne bakyala balabe omwenzi ono atwala muwala waffe avaawa. Kati bwe basazeewo okujja okukyala, definitely nga tulina okuyita mikwano gyaffe nti wange mutabani wammwe agenda kuwasa omukyala mu ggwanga bwe nti, era abantu abo bajja. Kati yemu ku nsonga eyo. Ekyokubiri, twerabidde nti omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi bonna baana. Kati bw'obanga osibula mutabani wo ng'agenda kuwasa, era oyita mikwano gyo n'abantu abamumanyi, n'omusiibula bulungi, n'omusibirira entanda. Musibirira entanda, kati ababingi byayiga era byalaba. Kati naye bw'anaasituka okugenda okukyala eri, era nabo bajja kuaniriza, kubanga kati mutabani wange abantu bawasizaamu be bantu abakola decision nga bw'obawulidde mu ssaawa 8 aba amaze okusalawo ng'akkiriza kubanga agaanye. Mu ssaawa emu ng'ayogera naawe aba amaze okutegeera oba byeyogera byanjwanjwa oba si bituufu. Wano ewaffe tukyala ne twogereza okusobola alikkiriza, naye bali okusalawo decision yaabwe bwetyo, era okukkiriza nti mulawuffe mutwala ogenda omuwase. Kale ki eyaffe tekola eri. Kakati abantu bano okumanya nti omuntu azze eno ewaffe wazze, this is who we are. This is who we are. Kalabe naye ekifaananyi nti mu lujja mulimu abawala bangi, mulimu abalenzi bangi, mulimu bajjajja bangi, mulimu bamaama bangi,
mulimu abantu bangi naba nga tagudde mu cultural shock nti batukyaziza nze mbadde mmanyi parents abazadde abazaala omwana ow'obulenzi oba obuwala ne baganda be that's a family I know wano tulina extended families wano tulina families ezeyongerayo n'ekyalo kyonna kibikaminga part baana ab'ekyalo kyonna babaddewo wano so n'olwensonga eyo olabira ddala nti kiba kirungi omwana ow'obulenzi bw'abanga wasiza omuwala mu ggwanga eddala bwajja ng'ewaabwe eri teriiyo kubikkulirwa nga ffe kwe tulina wano mu kwanjula mu kuyingira mu kufukanala kutya naaba ng'asobola okufuna experience bw'afuna experience ajja kusobola bulungi nnyo okuhandolinga ebintu ng'azze wano kubanga abazze kufumbirwa eno bw'abanga omulenzi omuwala yafubiddwa eri aba kimukakatako naye okuyiga empisa z'abantu bali emmere yaabwe bagirya batya bagirya ku budde ki relationship ki gy'olina ne bazadde b'omwami wo baganda b'ogenda bayisa otya obufumbo bulema kubanga bambi tuba tetumanyi engeri gye tukwatamu bantu bano betufunye kyekika kyokka abantu bonna bonna balemeddwa obufumbo tebabulemu kubanga bo babaloga tuli mu bufumbo kubanga tumanya ku ngeri gyokandolingamu muntu ono professional eyinza n'okuba mbaganda naye abantu bonna bebanga bakulaze nti bakwagala bakukkirizaamu era bakusanyukidde era kino kyekifo kye bakuwadde sirowooza nti obufumbo buyinza otulema kyova olaba nti abantu bekwasa oba owasawasa mukazi ogwanga lyo wasa omukazi aba mu nsi yo wasa omukazi ogumwakula naye ku kyalo yakutegeera nsobola okutegeera omuntu yadde saakula naye emikolo egy'okwanjula temusandde gitya ebyokutandika temusandde gitya ebintu ebisinga obungi ebituleetera okubeera nti abantu batya emikolo egy'okwanjula oba egy'okukyala ebyokugenda okweyanjula n'okutandika okuwasa tebasaanidde ku kita kakati businga obalirira ebirabo ebigabiddwe olwaleero nze wano wensinziire nti omukolo guteekwa okubeerako okusanyuka guteekwa okubeerako ebyokulya guteekwa okubeerako okumanya kalica z'abantu bambala batya balya batya bakola batya boogera batya ekyo that is number one naye ebirabo bw'ogenza okubiraba mutabani waffe kyawaddwe muganzi amuwadde katiketi ka training ke yakozesa ng'agenda okumukyala yakatereka era kyekirabo kyamuwadde ffe mukwasiza bayibuli bakadde b'omuwala bamuwadde ebimuli banyina bamuwadde banyina ba Robert bamuwadde ebimuli ebintu bye bagabye mubaddemu ne chocolate ze mulabye mu kagondi kali gye badde basitudde mubaddemu ebirabo ebirala bye batabikudde naye sirowooza nti bibadde bya ssente nyingi ebi wane waffe kati okwanjula kufuusa ekintu ekitwa kyategeerekeka omuntu atwala fuso ng'ejjudde ebirabo atwala bw'ati kwegamba neyeewola neyekutulira ddala kiba kivulu kakati agenda n'okutuuka okukola embanga nga talina na sente yazikola zagenda zita so nze ndowooza nti twawule laawo twawule emikolo twawule n'okusanyuka twawule n'ebintu n'okutemerera abantu ebintu wakati omuvubuka w'ennaku zino omutemera ente 14 azijjewa bw'omutemera n'ogamba njagala kino nakino agenda bijjawa nga tagenda kubeera namuwalawo ezo sente singa bw'ozibatemera n'ogamba muzimpe ne bazikuwa enkeera ku makya n'ogenda n'obaguliramu ennyumba n'ogibawangikirako ku mbaga ntono mwajja n'okwanjula nabasaba $2 million era $2 million ploti yiyi
kakati mugende muzimbe, it will make sense. So watuwana ekiganidde ddala abantu nti buli kintu tugenda tukitekamu amaanyi nga kinyanga yigwe bufumbo